waliwo ebigambo ebijja okuzza emabega era abantu abamu betwogera nabo mwami Walusimbi ekikyabaluma mu mitima gyabwe babagamba bigambo obufumbo obumu bwamenyeka bigambo sinabikolwa era ekyo mu violence mwekiri domestic violence ebigambo bisobola okuba abuse Nakati gundi yanvuma omuntu akugamba ekigambo emotionally nakolako violence emotionally nakuteekako enkovu n'ekiwundu era abantu bali eyo tebeegendereza bigambo uli omukyala yagamba bbawe namugamba bayombamu awo oli namugamba nti naye omanyi omwana wange abaana baleke tonoba nabo bwoba osazeho gwe genda wekka omusajja agamba tekati bwoba onyiize genda wekka kuba nti obusungu buyinza okuggwako namugamba okay mpozi ndagamu omwana owuwo gwe mba sigenda naye eyo statement nene saasiranze yali mu counseling obusungu bwabagwako n'omwami n'amwesenyiwa naye ekyasigalawo nga ni pasita Mayambala mbadde nsaba ombuulire ne mukyala ambuulire omwana atali wange ye mumanye kati ono agamba nti bwali busungu era ebigambo tegeeza ne mu busungu wadde onyiize naye weegendereze ne mukusanyuka abantu basanyuka n'ayogera ebigambo awo excitement n'emwogeza ffe tetwalinga mu njiri edda ne b'obujulizi buno abantu bebawa nga babayo abasajja baali bakajja abasajja abo baava mu nkola eyo bakalokoka baliko omuliro nayimirira abooluganda njagala kuba obujulizi mpulira nnebaza mukama yandokora nanunula mu bibi byanje era ne mukama tovunze namwagala ne muzaalamu omwana emigo gyavuga oyo ayinza wati yaddamu kuba obujulizi bulala yakyamuka olwa Yesu neyerabira waalina okwogerera nagayogera ge mazima ayagala biyata abiteere eddala mu lujju omwoyo gusomulukuke kakati some people tebanabana omanyi nti n'abantu tebanateeka kye banayogera nze nagamba abantu weetegekere n'obusungu kuba bugenda kukusanga biki byoliyogera ne byotaliyogera abasajja bagambye abakazi ebigambo gumanyi waki abasajja be basinga okufa nga bali ku bugaali buno obwabalema nga bakuze balina puresa balina ebirwadde bye stroke abakazi bamanyi okutereka atereka ekigambo kiwamugamba for another 30 years kikyabula ki abakazi tebeerabira nja kusomako nnyo ku research abakazi bali vast ate bali detailed omanyi science agamba nti abasajja balina ekizibu ate nga kyana kibategekera saidi emu ey'obwongo yeekola tukolera ku ludda bweba left ate abakyala byombi bikola era okirabira ku mboozi nga mwakyadde gweddayo omukyalawo nemwagenda akyala ewaabwe bwe mukomawo mutandika okunyumya Walusimbi ajja tutandika bwati bakutumidde nyumya bitoneera bakutumidde nenkomaawo olina atandika naga nti kati awo wandesse olowooza we nagendedde tubatumidde obadde ogamba wali nti abasajja ekibakuumira mu bugaali kakati abakyala bakuuma ebigambo bakuuma ebigambo abasajja basimattuka ebigambo boolaba babyogera kati ne balowooza oli abyerabidde ate balinga abataakola people science agamba atya owamodula obulongata oli gwe wanyumiza bagamba nti tulina kaseefu kali wano mu Kasumbi akateerabira mbuko ne bwoba gweyagala obijjayo kabiremera omusajja bwe twatuuka mu secondary n'atusomesa gwe bayita RIM rotating image modulation n'agamba nti ebigambo byebimu mbwegendereze byowulira mbwe ekiro bwe bituuka bakuba akafaananyi agandi beyawulidde bwati tukawa kifaananyi ki mbwe obusobozi buli mu muntu oyo gwolaba oyo nze maama yankubako embooko ng'ebyokusomero binnemye okuyiga najja nina ekiyimbayimba kya bugwagwawo kyenyimba bwenkiddingana kyokimanyi kyo kyanyingidde ebyekigwagwa byempulira ennaku zino nagase baddamu oyimbe nentandika nakwata akaswanyi yakubansi nagaye bakusomesa ebyamagezi bikanya okuyingira mu mutwe kakati omulembe gwe tulimu ekibi gwa bigambo ku university omusajja yatusomesa naduga nti omuntu bamuzaala ng'alinga olupapula olweru bakiyita tabula rasa
mbu n'otandika okuwandiikako ebiki ebigambo. Tukomewo mu kitundu ekyokubiri. Yes. Otandikirawo tuwaye ekyagenda mu maaso. Evans Mayambala yaliwo muwandiisi mwogezi wa bigambo ebizimba. Mayinonya meaning y'ekigambo motivation, inspirational speaker. Muyi w'amagezi agazimba. Muyi w'amagezi. Muntu bw'aba akulungamya tebayinza kulungamya kugenda mu kinnya. Obadde ngamba nti wali omwana ajjanga olupapulo olukalu. Bwe twatuzaala tujjanga olupapulo olukalu. Era mbu ne tutandika okuwandiika. Musomesa wange yaŋŋamba taate oyina n'amaanyi agafuna akasiimuula n'osiimuulako by'oteetaaga. Society ekyatabukana na bigambo kaakati yaŋŋamba ekigambo. Yabadde ategeeza ki mu bigambo ebyo? Osobola okutambula ne bamanya ky'obadde otambula tobadde otambuza amaliga. Naye ekigambo bakiteekako n'abanaakubega yabadde ategeeza ki? Gwe okimanyi nti abantu bafumbo n'endagaano bigambo. Nkulayira leero okuva leero nja kukwagalanga naakusangamu ekitiibwa. Era abakutwala okugattulula babuuza ono agamba nti ayagala kuva mu kintu kino ki ekyabaddewo, nti ebigambo byonna bye yaŋŋamba takuumyeko n'ekimu. Namuzinaga nti kikola agendi akuti endagaano tikyayimirirawo. Omusajja mu Bayibuli yayogera ekigambo otyo, yagamba bw'ati ngero 21 buli 23 ngero Proverbs abalina Bayibuli ez'oluzungu nti buli akuuma akamwa ke n'olulimi lwe akuuma emmeeme ye obutalaba nnaku. Ngero meka? 21 23 buli akuuma akamwa ke n'olulimi lwe akuuma emmeeme ye obutalaba nnaku. Ey'oluzungu egamba nti he saves his soul from trouble. Kiri practical, olugero luli practical nnyo. Mbu yeewonya emitawaana. Naye nze n'amawanga ge mmanyi naawe g'omanyi. Amawanga nga tewaliwo yakuba ku ŋŋuumi. Olwo omukulembeze omu yali musajja wa Iraaka. Ne kumutuga omutwe gwasigala waggulu ye n'akomawo wansi ng'ali kibuduudu. Naye tagendangako mu Amerika ne beekwata taayi na muntu yenna. Byali bigambo. Olwo omukulembeze wano yakafa wa Libya. Byabanga bigambo. Kanolo. Onondaba n'akulaba kale kanje ondabe. Era ne beeraba. Mu violence. Mulimu abasajja abaakyusa ensi nga Chairman Mao Setung. Ow'ekyegino. Baakyusa ensi na bigambo. Era omusajja omukyayina omuyaŋŋa ndi ffene bolaba tulya buli kantu konna. Waliwo lwe yatusobozesa okukkiriza tetuddamu ne tuyingiza ekintu kyonna okuva mu mawanga amalala mpaka nga ffe tubikola. Ne tuyiga okulya buli kantu konna akatuliraanye. N'embwa ne batwaliramu. Na byonna ne babirya kigambo. Waliwo omusajja omu ku abasajja abaakyusa buyindi ennyo, Mahatma Gandhi. Era ajjukirwako bwe yagenda mu Amerika okusoma. Profesa we najja ng'ayagala omumujereegerera. Namugamba nti Gandhi, wammwe buyindi bantu baavu. Nabwe baavu. Namugamba kati gwe ku ssente n'amagezi wandituddeko ki? Gandhi namugamba nze ntwalako ssente. Profesa we mu bigambo ebijereegera era nkwewunyiza. Mu kifo ky'okutwala amagezi oyamba abantu bo. Era mmwe abantu abawansi muba mukyayagala ssente. Kagandi ne kaddamu ne kagamba tikakati nze era nange neewuunya kino. Buli muntu kyatalina kyaba yeetaaga. Ffe amagezi tugayina tubadde tunoonya ssente. Kati lwabugobe mu yunivasite. Lwa bigambo ebisonsomola. Naye nga kiyali ayogera n'oli kiyali ayogedde. Naye engeri gye yakyogeramu okwanukula. Seba abantu balina n'abakyala ewaabwe eka lwa bigambo. Abamu balina n'abalungi nnyo. Babasinga ne levo lwa bigambo. Abamu balina balungi nnyo. Yasenjeka ebigambo. Waliwo omukwano gwange alina ekintu kyeyanyumiza nti yalabanga abakazi abalungi ennyo oba naye bafobia okutya omuntu omulungi. Olumu batiisa n'olw'ensonga yaffe eri gye twagamba. Kati oyo n'amugamba ki? Kati omugamba ki omwana w'omugagga? Kiki neevaayo amanye okubyogera. Abaana b'abagagga beewuunyisa. Tebaagala baana b'abagagga bannaabwe kuba bombi bakozi ba lugezigezi. Bombi tebeeguya.
era bwolaba abaana babagagga abasinga abawala nga obufumbo tebwali butegeke omusanga abali average n'abawansi obulungi oli amanyi okujja n'amubuulira ebigambo omwana w'omugagga aliyogera bw'asimba amba nnyo kati ono ate byabikoowa tayagala kulaba ate abimukolera era abantu abamu nze nina ebintu ebiri mu bigambo byenjagala waliwo tunyumyeko sajja omunyanjigiriza ebigambo naŋŋamba wali omugagga ne wali ow'amaanyi boogerawo bigambo byanjawulo ewali omugagga n'ow'amaanyi bamugamba ebigambo byanjawulo wealth ne influential oba powerful oba omuntu ali mu buyinza powerful alina power otekwa kuba ebigambo ebisooka otekwa kuwaana buwaanyi era abantu abamu eyo n'omusaala tebagugongezanga ng'otandika mpolampola mukama wange obadde oyambadde bulungi naye oba engatto tezigendedde bagenda okugoba mu kampuni waliwo embeera nga yeetaaga kuwaana omugagga ate abanyumye era ekyo gwe kiteekewo kiringa bakyala kye bayita okuwujja obunyama abasajja abo balaba balina ebigambo bye boogera nga tosobola kuba mufumbo bwoba okyabyogera baba bali mumotoka nagalya oyo alabisenga metroni kugamba omukazi wasanga munene nnyo yayitawo tajubira ngoye kati mukyala we munenemu kati ageraageranya nti oli ateekwa kuba metroni we mufaananamu olwo olunaku oba olwonoonye omufumbo tabyogerera abaagalana you don't compare your lover ebigambo biyinza obbawula era totandika kumuliraanaganya yabeera asinga kale oba tokubye muntu luyi naye omuntu ayinza okukunyiigira mpaka lwalifa lwakigambo kimu abakyala abaami tebabajerega mpulira ebigambo ne bwoba bakukola ate kati nze bwente bwenjogera excuse us wala omukwano gwange atera okugamba oyinza omugamba kati awo oyomba naga nze bwenti am bold I'm straight forward ate oba olwo n'abantu abakola emize nga ne boba omugamba waliyo ebigambo ebisabike waliwo abantu nga wamalala nnyo asimattuka ebigambo ate omulala nga tagonda mu Lungereza waliyo ekigambo bakiyita strong willed kyayagala kyekyo mumukimuteekawo nemugamba waliwo erambuza naye ndabika ntya mukagga nga saagala mugamba nti tolina kawoowo mu kamwa tolina njogera oba tolina mpiso oba togonda namugamba but you're just strong willed naye mu Lungereza kitegeeza nti gwe towetekako mu bulingeri gamba wakula bwotyo kyolagira oyagala kikole without question. Are you sure I'm strong willed? Yes, it's because I think from my days when I was very young, mama wange yandekeranga nesalawo ku bintu, but is it bad? Kati mu kifo ky'okuteekawo omuntu omugagga okukukyawa wamubuulidde ebigambo babisabika ebigambo birina amaanyi ate ebigambo byebyokka ebirina ebigambo bino ebibiri mpulira bye birina kye bayita interpretation. Vunula babirekera akakisa n'ekisaawe abantu abawera nga 100 ne bajja buli omu ng'afunyeemu makulu gage. Naye ebikolwa twanguwa mangu okutegeera ky'otegeeza. Vunula ekitegeezo zaako interpret. Taputa. Kubanga tuyinza okuba wabadde were you speaking Chinese or you were speaking ebintu ebyo nno byatabula kyoyogedde kiringa ekiri simple naye byatabula n'enzikiriza. Waliwo enzikirizeemu nabadde nkunyumizaako wano ku lunyiriri ndowooza oba luli mu Luka 23:42-43 bwe watyo. Yes. Oli musumba Yesu. Era luli mejjale enjawukana ya abayakuwa. N'enzikiriza y'Ekikristaayo awo we baayawukanira. Bo bagamba eggulu teribeera immediate. Lwa bigambo ebiri mu nnyiriri ezo. Olwaleero ojja kubeera nange mu lusuku lwa kitange. Owulira kkoma eyo? Waliwo akakoma. I tell you the truth, comma. Today, comma. You'll be with me. Kakati okwo si kwekutaputa. Kati nno waliyo n'omusajja omulala mu nnyiriri muno
okugalangatana kubeeraawo. Yajja yali mubuulizi nga Pastor Mayambala nagatwaliro tugenda okusoma ebyawandiikibwa, tugenda kusoma ku musajja Zaakayo omuwooza. Nagamba ebyandikwa bigamba ti Zaakayo Kamagu empale yo nnene mu magulu. Oluganda nga lumutabudde. Ebigambo olwanyiriri lugamba Zaakayo Kamangu empeera yo nnene mu ggulu. Yala Zaakayo Kamagu. Yakati Zaakayo Kamagu empale yo nnene mu magulu. Ebigambo abitabudde. Era awo wonna bw'olaba tokyategeerekeka ddayo constructing ebigambo. Mu masomero baatugambanga construct this sentence starting with and using these words. Era abaagwa wonnaawo kola emboozi eno ng'otandika ne kino ekigambo oba ng'otandika bw'oti era ng'okozesa bino ebigambo oba bikozese nga byayita. Abantu ne batabulwa. Ewali kaamu wajja kuba keemu. Kati gwe oli luddawa, lwaki abantu tebakutegeera? Kubanga ebigambo bye bitegeeza omuntu.